Nupu eri kuntiko ya zai wagu. Mwaji wa dama nicho chawede. Nupu mwaji wa de gahead chawede. Tetugenda kuba migo. Zine nkopu tu zina wa Museveni. Sigenda kuba migo. Sigenda kuba migo ngana chokula nchino nyanga musota. Ngawa muli aseneza mwena abana bamwe. Munonyaka this time. NRM mujiraba. Ejja kusigala mu Museveni yekka. Nje tujja kukibagamba. Tetugenda kutya kukibagamba. Kyalo no olusa kwewunyisa bisesa atenga bikabya naye leero avuddeyo n'ategeeza nti ye tagenda kuba migo nti NUP bagiwadde amaanyi era n'ategeeza nti tayina gakubwa migo nga n'ekyokulya anoonyanga musota kwegamba ndowooza awatali kasente awatali kasente nti awo tagenda kubanga akola ki era nno baali bakyogerako nti ye agwa akasente bwe kali sente weetabaawo abataagala mmanya tubadde tukyali awo ne zireeta omukulu Buchaman nga naye yeekokoola era nga yeejusa ekyamutwala mu NRM eggulo nakuleetedde emboozi ya mukulu Ashibaga Kato nga yeejusa ekyamutwala mu NRM era naye yabadde alajjana nga gakaaba gakomba n'atuuka okugamba nti essaawa ya kakati talina waagwa kubanga mu NUP amanyi tebasobola mwaniriza nti abaana bamuvuma era bamukuba left right center ate mu NRM bamukuba ekikono kakati ne Buchaman alajjana ebiseera ebimu nejjusa nengani kati ate nagendayo nga ntegedde nti ngenda present Museveni abantu gye nava eno mu people power mu Nuupu abasinga obungi kati bali bulungi kituufu n'abaakajja obuzi balina ssente naye nze ndi eno mu NRM obakolera naye tolina kyofuna ate munene kitaneewunyisa nnyo nti mu gavumenti mu ebiri si nti beyabana ne President Museveni ali mu kifo eky'amaanyi era President yaŋŋamba ne mugaanibwa ne nga ndaabangoba mu kintu kyonna naŋŋamba gwe olina kukolera Katonda nange tulaba bwe nkolera Katonda naye nga kati President Museveni baali banjagaza katiba ate ne bamanya nti ono mugezi nnyo yabeeranga n'aliwa ne Bobi Wine ono tutumuwa ssente wanga ne boolaba essaawa ya leero ku bintu byenkoledde gavumenti okubanga essaawa ya leero nkyabagamba gavumenti erina kye yali empadde omuntu n'akwata essimu n'agenda ewa pulezidenti n'akolako lipooti oli Buchaman yagwadde eddalu naye nga waligwa olina abaana olina abakyala tubadde mu music industry eno sigenda nko mu rehab President Museveni abantu abamwetoolodde bennyini bali mu kumulimba ena abantu bakwagala nga tebakwagala ne President Museveni akimanyi bulungi nnyo ne General Salim Saleh ani yatandika ghetto structure ani yatandika program za ghetto n'abaana bonna abali Kemboge ekapeeka bali mu byennyanja Kenzo nakola kinene nnyo ku ttafaali lye okufuuka kyali nze Kenzo nzijukira bulungi yajja Kenzo nga alina akayimba bakaita jangu eno ddaaliwa n'afukamira mu maaso gange ate kati mu Firebase wali oyogera nga nze soogedde nze nabaana n'eŋŋoma gye baakolamu oluyimba ne Mickey White kubanga we mulabye nga youth amanyi n'obusobozi bwa Buchaman naye tasobola kumpi tagenda kuyimba ku bivulu just bantu kubeera na mitima mibi abantu okuba n'emitima emibi abantu ababi nalaba nga Buchaman bw'afuna kano kamuluma kiwulira era nga bo bakiwulidde mpawa talikaaba era nga mu butuufu bo bakaaba omusajja yagamba nti bawoloma naye nga birungi si birungi nti ekikono kiri mu NRM eyo nti abaana bakuba ekikono mu NRM eyo era nga tubiwuliddeko nga babyeyogerera eyo tuvuddeyo tubadde tukyali awo ne zireeta Nobert Events n'agamba nti okuva ne leero sikyaddamu kuzuma Eddie Kenzo nti era olutalo mbadde naluta ku Eddie Kenzo kanyina ensonga zange nti naye oluvannyuma lw'okubanga Bebe Cool bagenze mu Gunde ne bamiitinga President Yoweri Kaguta Museveni ne baddamu ne bagamba nti tuddemu tugende ffenna abaali bayimbira ku ziraale tuddemu tuyimbe nti ekyo kye kibadde kinvumya Eddie Kenzo emisana n'eggulo kubanga amulangira buli kimu. Yes, Nobert Events gemanya generational promoter osobola okukagattako video eno I'm extremely happy ndi musanyufu nnyo
era ntwala omukisa guno okutegeeza mu video eno mwenna abatulaba saawa zino nkoze kye bayita cease fire nti okuva n'olwaleero zire ennaku z'omwezi mmeka ennaku z'omwezi 4 nali naggulawo olutalo ku mwami Edirisa Musuuza Eddie Kenzo olw'okulemesa abayimbi banne kubanga nze ndi promota okukola n'okuyimbira kulaaleza President Museveni naye oluvannyuma lwa meeting eyatuuliddwa ejjo mu State Lodge Soroti President ng'abadde tamanyi bayimbi bwe bayisibwa President n'alagira okutandika n'enkya era laale zonna eza muzeeyi zigenda kubanga abayimbi mugenda kuyimba to full capacity. Abayimbi muddayo mulale za muzeeyi muwagale engatto n'ebikola mugenda kuyimba. Nze ngalwanirira eddembe ly'abanyigirizibwa nga twizire eyajja okulwanirira eddembe ly'abo abanyigirizibwa abasirise omulimu ogwange ngumaze abayimbi mugenda kuyimba. Analaba mama Kabina ng'atiribiza kase kusaasira Secha Mayanja Lili Pazo Bebe Kuruya Rastamani Guravito Mutujju Alien Skini Menyani Ndekechi Waiki Benda buli muyimbi ayimbira muzeeyi weteketeke esawa yonna simwegenda kuvuga ngeve wa Rastamani Bebe Kuru buli kimu kyamaze okuyisibwa nego okutogera otya banno okuyimba kozi bena bimaze so n'olwensonga eyo Eddie Kenzo ebyokunkankakanga mbu ntwala mu kooti genda tujja kusinkana mu kooti nze ng'omulwanyi kubanga ensiko president yagimalawo tetukyayeekerera mu nsiko mbadde muyeekera gy'oli olwakozi gye mbadde nkuyeekerera nkuwangudde abayimbi bagenda kuyimba kati ebirala byonna tizi background noise sigenda kuddamu kuyisa kigambo kyange mu kamwa kye bayita Eddie Kenzo olutalo lwange ndugusizza naye ate era bonna bokyagala tuleppuke genda mu kooti nze ndi muleppusi tujja kuleppuka paka. Yes abalala Dr. Jose Chameleone gwe nakuwummuza dda sawa yakolera president tugenda kunoonyeza President Museveni akalulu from zero to another level ku ground kwe tujja nobody investigate He is extremely happy era tagenda kola ki ekikulu abadde ayagala baddemu bakole zi campaigns zaabwe nga bwe bakolanga abayimbi abaaliko mbu ensonga eno nasoose ninjawulirako Kasuku ng'agyogerako n'agamba nti musajja wange Eddie Kenzo kirabika kaweddemu nti oluvannyuma lwa Bebe Cool Catherine Kusaasira ne Jose Chameleone okubanga bamiitinze President Yoweri Kaguta Museveni mbu yababuzize zino campaign nga sizitegeera nti abayimbi bendaba nga sibajuwa Poli n'agamba nti kakati njagala abayimbi bulijjo abakyamula zi campaigns zino. Jukira nti Eddie Kenzo ye baali batiisa nti buli bayimbi President Museveni oba alaaleze NRM weziba ziri mu Eastern Uganda abaana gye bali abayimbi b'omu Eastern leka bakikube nabo bali akasente ako. Bw'obanga Western Uganda abaana bamu Western nabo gye bali leka be babakola campaigns ezo bali akasente ako naye bano bagamba nti nedda kitegeera so mbwe ekintu bwe kityo kakati wekigenda okubanga kitambula eyo tuvuddeyo waneno olunaku lw'eggulo kata abasuubuzi bagajambule Hamu njogera Hamu Kigundu oba Hamis Kigundu gye mwakazaako nti ayina omwala gwa Hamu nti ogubaviiriddeko ebizibu okubanga oba oliawo mali yaabwe etokomoka. Uyo Hamu abantu bagala Uyo walina omusirikale oyawo Uyo Hamu yatadde abantu mu buzibu bonna Minisita oyawo Uyo minisita Nabanja ali awo naye Hamu abantu bagala mubajambula oyawo Hamu omusirikale nejjaka kopya tulabe Hamu
oyo ndowooza mwagirabyeko nga hamu ayingirawo naye nga bakambwe naye hamu already of course ayina abakuumi ate era jjukira ne prime minister yabaddewo ng'obukuumi bwa kitalo naye babadde kate bamugajambule lwa busungu anti munange lwa loosi gye bakoze naye byonna nga bigenda mu maaso wano waliwo obubaka Honorable Muhammad Nsereko ye agamba nti abasuubuzi bano bandikkiriza ne bateesa ne gavumenti so si kutwala gavumenti mu kkooti mbo bayinza obutawangula musango ogwo. Babasuubuzi mwenna abali eyo drama will not help you because government esobola okwaffordinga okuluzinga abasuubuzi 1,000 oba 2,000 mubeere ng'abantu ba Northern Uganda nti bwe kituuka ku kino they put politics aside mbafa kubulamu anti kati bwano omusuubuzi azze is a taxpayer yasasulira ebintu bino omusolo kitegeeza omusolo gwe maali yeefudde nga tannabitunda ate nga URA yatwala so abantu bano beetaaga okuliyirira ekyokubiri ng'ogyeko ekyo bweba gavumenti esobola bawa cash up front ebawe gye tuyita tax waiver mugende n'options bbiri wa gavumenti eyinza okugaba sente zo tetuzirina eziyambagirawo naye gwe musaba akuwe tax waiver nti mpa ndeeta ebintu tax free nga bibalibwamu omusolo gwompadde gwa miliyoni 10,000 buli musuubuzi yafiiriddwa amakulu ne bwobadde ina capital wa miliyoni 2 bakuwa tax waiver ya miliyoni 10 ate buli abanga akuwadde miliyoni 8 mu magoba ontegedde kyebaba noonye ekyo ingenuousness ekyokubiri sinti buli nannyini dduuka ye nannyini business however government egenda kati kwa identifying etya ono asabulatinga kuono nga tebalina ndagaano wali tagali 3 bookkeeping abasuubuzi tebakutereka bitabo kuba bagenda kugamba ati compensation teri bya guesswork nabamu amaziga bitutta ate byagenze byasigaddewo niyo bwino yagenze emaali mu bookkeeping ebimu osobola obitereka online n'oganda agenda ekyayina n'ensubula ebintu bya ssente bweziti bwe nali nsasula omusolo era bagukebera ku ttiiniyo nti nasasula omusolo gwe kitegeeza value ya goods zange zibaddemu za miliyoni 6 kubanga ne value yino ku bill of lading abampuliriza abali eyo ndi Masaka ndi wandi muli mu bill of lading lwe lupapula kuba kusindikira ebiraga by'osuubudde ebbeeyi yaabyo gye biva ne gye biraga nannyini byo n'abishiipinga ye bill of lading ekiddemu bill of lading ampuliriza ko radio 4 ebiri mu container radio 7 ne radio 8 kati awo we buzibu we buli verification ejja kubanzibu buli mwaka tunabeera mu compensation mubiwulidde Nsereko munamateeka era ebintu abaabitegeera era ye bw'atyo mwavuddeyo okubanga awabula ndowooza awabudde buwabula si kugamba nti abagambye nti mukole kino awadde endowooza ye ng'omuntu nga tuvuddeko eyo nga tweyongerayo waliwo ali mu laavu wano eno naye njogera ku mukyala Mrs. Sekajja yagambye nti bannange enyirira akanyiriru laavu gye nnina omwami wange andaga laavu ti omwami wange ankolera simanyi ebikola ki ali wano ade bamugamba yabange akanyiro nga kakusuuseeko n'agamba nti anti ndi mulaavu nafuna omwami antegeera tugamba wabunyiriza kuba muka 36 mukalaba buli kaseera nkabawa obufumbo obunyiriza saabuvaako ate nafuna omwami owesse muto mwami wanvuma kati omwami wange for real bintu bingi byandaze mu nsi nga mbadde simanyi nti gyebiri kubanga ebintu bingi makona akaweto kandiza uliza nekyo nekamboza sakala ndokogera bingi nina ebibuuzo nganze omusajja katono nnyo nange njagala kuwasa relationship zanjawulo
omusajja omulungi yakola omukazi omulungi abakazi tubeera balungi nga basajja baffe balungi. So I want to tell you one thing, omusajja woba oyagala omukazi omulungi beera mulungi, abakazi tuli bangu. Mwami wange mwami Ssekajja andaze omukwano ambeereddewo esibanenya kulowooza nti ndi lubuto, of course because I look good, ate buli olaliko bulungi balowooza oba lubuto. Naye kino nakyo kankikiryalinge, omwami wange yaŋŋaana okuzaala nga tanaba kunteekako mpeta ya bufumbo. Gwe wali okirabyeko? Mwena abakazi mba mubawasa mubagamba sooka ozaale, owange yaŋŋamba nga tannanteekako mpeta ya bufumbo sijja kuzaala. Luli twalinze naawe naye ne muŋŋamba mu mwezi ogwo ndi emikolo nga giwedde. Kati tulinda bufumbo marriage ey'omu official, okitegedde eyo empeta ya gold nze gye njagala. Kati bwaginteekako ŋŋenda ozaala temuneraliki, ate nze bammanyi nze bamanyi era lumu ŋŋamba Katonda singa twali tuzaalanga oba kale n'ogamba nti webale nnyo ti myezi 2 lubuto oluvaamu singa muwono mwena muli baana bange. Lwekiraga nnyo okuzaala kyozani Becky? Because why not? Ng'omanyi abakaaba nga tebalaba kuzaala bangi. Okuzaala mukisa. Ate ze nina abaana abalungi, nze nzaala abaana bange abalungi nabasabira kubanga nkyali muto, so balina okuba abalungi. Ate n'ekirala ffe obwana obumu obwali busembayo ku bwa mama waffe, therefore yali tasuubira nti ate ku busembayo musobola obuvaamu ak'omukisa. Kati sigayo abaana bwemba mwami Ssekajja kuba kati nina bana ngenda kubisamu emirundi 2, omwami wange ngenda muwa 8 entegedde be baana bameka 12, naye era wabeerawo chance nga nkyali muto era nja kwongerayo. Obufumbo bwakutusizaawo okuba nti yagala omwami muzalira abaana abo bonna. Obufumbo bwakutusizaawo wonafuna ojja nakunyirira gwolekawo bitoli bufumbo akasembayo. Jjukire nti by'ebigambo byebimu byawananga dictator Amil Biden nga bakyali wamu, era ng'agamba Amil naye essaawa yakakati tumwagaliza birungi byereere. Why not? Mukama muteeremu obwangu buli kimu kyakola. Abange eyo nvuddeyo. Waliwo commission structure empya eyafulumye, njogera ku business abali ku mobile money. Naye ndabye abantu nga balajjana, era mbadde mpita ayita waneno ng'abamu bagamba sibitegeera. Nalabyeko omukyala ng'agamba nti nze sibitegedde, nti bagambye direct deposit, direct withdraw, nti naye ate nkoze withdraw omukyala nga wali waneno naye tebankombeza yadde n'ekikumi. Balese abantu nga tebabitegeera. Kankwekwa neno omwami agezaako oba oli okunyonyola, tulaba oba abantu banannyonnyoka, naye abali mu mobile money bagamba bo tebabitegedde, bali mu bizinesi ya mobile money. Ndowooza kyetaagisa MTN eddemu oba eyiteba agency eba simanyi na kumanya, naye nga abantu bagamba tebabitegedde, ate ba mobile money agency bagamba nti tebabitegedde. Ennaku z'omwezi nga lumu MTN Uganda yalonkinga new commission policy. Bannayuganda bonna abakozesa mobile money gye bali kutambulirako olunaku olwaleero. Eno new commission policy erina ebizibu byayo biringanga 4. Baagents abasinga batandise okuba nga babiraba, abalala tebannabiraba naye nga bagenda kubanga nabo babiraba. Bino ebizibu bya new commission policy ekisooka kya byonna nti swat yamaze okuba nga ekyuka, naye ate waliwo ebintu ebyasigadde nga biri constant. Ekisooka kya byonna ekifo muwadde okolera kyo tekyakyuse, wasigadde okyalimu ekyo ekifo ky'okoleramu. Ekyokubiri, bakasitoma abo obadde ng'ofuna bo tebannakyuka nabo, basigadde beebo b'obadde ng'era ofuna era bw'okyafuna. Kitegeeza ki mu kino eno nti kyangu nnyo omwana abadde afuna emitwalo 4 okufuna emitwalo 25 kweno new commission policy senga batayitinze target z'amaanyi. Ate era kyangu nnyo omwana abadde akola emitwalo 4 okutuuka emitwalo 7 oba 6 senga omwezi gutambula ng'afunyeyo target ez'amaanyi z'ahiitinze. Kwegamba tulinganga abali mu betting okufuna n'obutafuna. Komishoni yenna kati atambulira ku target. Senga tohiitinga target kiba kizibu nnyo okubeera ng'osasulwa. Ate nga waliwo ne possibility okubanga zo sente z'okoze nga commission bagenda kubaako omusolo gwe bazitemako
at the end of the month olw'ensonga nti tebannaba communicating officially ngeri ki gye bagenda kwandulingamu tax oba ali ku commission ono oba tali ku commission ono. So ekizibu namba 2, monthly commission bamukwese ba agent bw'oba ogendayo okukebera bagamba nti service ejja kubeera available very soon. So kati agent amanyi sente mmeka ze yakakuŋŋaanyawo muzina ennaku 4 zenkana zitya, oba bintu bitambula oba tebitambula, oba anaabeera mu geemu oba taabeere mu geemu. Kuba kati ka agents abasinga bakola bukozi sere bisinga ne message ze basindika oluusi message ziba zijjudde, so si kyangu nnyo kya kumonitaringa sente mmeka z'okoze olunaku olw'ensonga nti commission account terukyasobola kubeera nga tujakiseesinga. Ekyo kizibu nakyo kyakubiri. Ekizibu ekyokusatu, si buli transaction gy'ogenda okola nti egenda kuba ng'esasulwa, kubanga obudde buno eno nkugambye nti bali after target. Tibakuwa target nti olina okuhiitinga 9.5 okusobola okulaba nga tukuwa commission bw'ati. Senga olemererwa okufuna eyo target y'omwenda ekitundu, tugeze okoze 8 nga target eyo togisanze, waliwo possibility nti sente ezo ziba zikusalidde bwereere era waba tolina kyofunye senga oba tohiitinze eyo target gye baba bagambye. Kino nno kitegeeza ki? Nti bw'olemerera okuhiitinga target, buno transaction bonna bw'oba okoze mu maaso awo bonna 2,000, 1,500, ezo zonna ziba zikufudde oba tolina kyofunye kubanga target yabadde ya mwenda kitundu basibidde 7,000. So tewaliwo kabonero konna kalaga nti baba bakuwadde sente bwe ziti okusinziira mu sente z'oba okuŋŋaanyizza. So si buli transaction muntu gy'akola nti agenda kuba ng'afunamu sente. Ekyo nno nayo kikyalenjinga nti omuntu ajja kulaba ng'akolera obwereere olw'ensonga tasobodde kuhiitinga target, te butahiitinga target tewali sente z'ofuna. Kizibu namba 4, target mwazitadde nga zo nnene nnyo okusinziira ku commission gwe mugaba. Leka nkuweeyo ekyokulabirako kimu. Omuntu okulaba nga agezezaako okukola alina okuba ng'akoze wakati wa 3 n'akamwana oba 4 ku 6. Omuntu wakola wakati wa 3 n'akamwana bagenda mu 8.3 n'obugwamu. Omuntu wakola wakati wa 4 mpaka ku 6, eyo difference gitunulemu, erimu 20 malamba, bagenda mu 9.3. Kiba kitegeeza nti ku 20 ago gw'olina okuba ng'ohiitinze target yaagwo bagenda kuba bakongeddemu just ka commission ka 887 zokka. So ku kweri commission enkadde, commission structure enkadde, 20 okuba ng'okazanyisizza n'okajja mu bakasitoma obanga odipositinze obwithdrawinze nze 20 gasobola okuweesa commission awerera ddala 2,000 n'okweyongerayo. So mwakoze lengi nga ngazi naye ate ne mugiwa bu commission nga butono. So yadde nga mwasazeewo kuba nga mugatta commission like deposit and withdrawals naye ate mwakoze gap nga nnene. So omuntu ajja kuba ola sente nnyingi naye ate nga commission ali awo si eri awo eyeegasa. So bali abakola big transactions nalabye nti omuntu agenda kuba ng'akola 48 okuhiitinga target ya 48 naye ng'alwanirira kumwongerako 10,000 ku commission baba bakoze baweze 20,000. So ekintu ekyo temwakitunuddemu bulungi aba MTN nti mwakoze lengi nnene ate commission ne muteekawo buli awo butonotono tebutegeerekeka. So eno commission structure nno tegenda nyiga bantu bokka abali mu kyalo nga bwe twalowooza, wabula n'abantu ababulijjo egenda banyiga kuba commission si yali awo omungi. Ndowooza abali mu bizinesi eyo akatambi ono agezezaako okuba nga explaininga kubanga ndabye emiranga mbadde mpita ayita wangi waneeno ku mitimbagano nga buli omu akomplaininga oli agamba nakoledde wereere tebampadde yadde n'ekikumi si byangu naye nga ndowooza oba oliawo mujja kuba nga munnyonnyoka mpola mpola. Webale kubanga wekumidde ku NCK TV tuweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde nkomawo nabyo tova.